Makula ngamba bwoto komewo ojja kasasiro. Mbwe. Abanzo okusiranya ba Teddy. Yalo asiranyiza ba Teddy. Agambye Bugingo mbwe abana ba Teddy baje mu ssomero. Byonna noyo minister nakiwala kinjibi yayogera byonna bikyamu. Mbono Teddy yali Bugingo yali alabirira abana. Wallahi ya Mungu yali tabirira abana twali ku dining n'abagamba kambajjako obuyambi. N'abajjako obuyambi. Chovora Uganda temuli mu ayina mazima kabe mu nadini. Nali mukulaja nako nako teri pastor yavao n'agamba nti mwana ono katumutuze ne pastor tulabe ekituufu kyeki. Taliyo. Byonna binadini bikyamu. Bikyamu binadini byonna binadini biringa embizi. Nali mukulaja nanga Bugingo apanga ne bayibula. Yibula owa Iso omulema banzite ne Richard oyoge yafa ne Simon wa Bugalubindi banzite ne furufiga nagamba Bugingo nagamba Teddy mwenze niraba yaje banga abekatwe banzite bagalo kumpabira mu paka n'amayumba bagenda okumpamba Kaizi yankubire simu oyo Kaizi ali mu America yankubire simu nanga mu nkusange parliament kumbe bambala bantambulirako amanyi gwe batambulirako nti wa bulijjo ne Kaizi olukwe yalulimu yankubire simu nanga mujangu kujjako interview jangu wano parliament tusinkane tugende wali ku National Federal natuka kubira Kaizi ku parliament ngataliwo nagendo vaunga basajja bantambulirako olwo kubanga nange nalina abangi ne bagamba oyina omuntu bwati oli wasa esaza oli ku parliament oli butambula bwoti ne bwoti waliwo abantu bambadde sati bwenebwe bakuta ngamba manyi ngamba laba naye abaana abo bakeizinga abaana kuyanga molukwe mulyemu olukwe nze nafo omutima nzikyokola nze omuntu kati gwe nesiga alyoko omuntu nesiga abantu babiri mu nsi. Mama wange yafa 2007 ne jjajja wange yafa 2010 be bantu bokka benesiga kati. Kuba bwandoose ekintu kiba kituufu. Bwemba nimba navana kubirya mu kifubi bwemba nimba Mukama to omwana wange gwe nnina mu nsomo. Nze munsigwe omuntu gwe nesiga ne bwe mba nkukwanye nga nkwesiga oloza nga nkugamye ndi kwesiga mba nkulimba. Omuntu gwe nesiga mbulamu bwange ye mama wange yafa 2007 ne jjajja wange yafa 2011. Kati lwaki tofu kifuna mu mutima no sonyiwa pastor sisobola nofuna emirembe like nine I feel okay pastor ye Bugingo musonyiwa makula sisobola makula ne bwendi bangenze mu ntanga na yagenze tujja kwesangayo Bugingo nsobola okufuna mu ngafunye omuntu antuza omuntu omulungi ngamba okay muleke naye yali munda ku munnange ne makula sisobola kuba Bugingo ye yaliko omutembeeyi kulya mu preventer bana babegira police ebibwe abayiyo obulamu bana abanyarwanda abave Rwanda nga bawaze okutta abantu ne bajja ne babugdamu Masaka ncho kijukira nti yadduka ebijambi nga amaze okudduka mu majege Rwanda biki kuba wa maje we Rwanda nasindika abantu bakulimba nti nzonzite nze kawoye yedirenge nze ntani wa nosozi ayima kachenjere kafunu mwetu so ye pastor Bugingo ye yosobola musonyiwa ngafunye omuntu atuza anjogera nange obulungi ate naye nampereza message nangamba ebyaliwo byonna sole naye gundi makula nyafa naye nabalizala omwana njafuba okulaba nga afuka zolo naye waka yali akuyisa bulungi nali sikola nze yali afumba emmere nga njola amazigo omwana we yali ampisa bulungi ki alina olugoye lwagamba nti yalungulira nga ne boxer yampanga za bawe ezibazo omukadde wako n'ebitogi by'essaati ebimaze okulibwa enkuyege kafunu mwetu ibyo mwerimba twayambanga abantu toyambanga abantu yali anyambawo omuntu eyakusanga ng'okola mu kikubo Joni yanze nali nkola mu kikubo nga ni musajja musubuzi nze alete mu kikubo erinnya libayita mufuna genda mu kikubo nga totegedde ngo tadege kikofiira ogambe erinnya mufuna mpola ni yali leta mu kikubo bajja kugamba bini tulina mulenzi wano yatwambuzanga ebintu wano nga mwita Kawoya Fahadi
nze yalete linnya mfuna mpola omuntu akola mu kikuubo oba mujja mu kyalo nze bujongo katanda nfuna nga ntunda omukyalo pasita kakandi togamba nti omukyalo alinayo kirungi kye yakolera ekirungi kyalinga kye yakolera kikino yanjigiriza okukola ku leediyo nali nkola ku leediyo nayina nwanyisa nambeererawo okumbeererawo okuntaasa obutangoba kubanga nali mufumbiranga emmere ewuwe yave yagambe bini namukolera kino na kino amazima ga Katonda muggulu nja kwetuga ekitegeeza we wabeera mu maka gaabwe gwali abafumbira ng'olinga house boy nenjoza nekanga ne padi esulayo nezo padi zirimu omusayi ogulinga tomato sauce mwali mumanyi mukozesa zolo nazitwala no naziteeka mu bisolo ebiriko ebifuluku nenziwunika muzaale mulimala kunkubira simu ne mwabini ate nze junior munnange ndi simple nze omuntu waŋŋamba sole nkireka sitagala gamba ajja ŋŋambe sole alabe ne bwaba bamugjamu nabaana ajja zaala munnange yenzazi byenkata nze nkata azinze ekitegeeza gwe wabaluka obutazaala nze nkata teri beekwasa wa bwerere nze nkata ne baba bakugjamu nabaana kunzoozaala nga nsazeewo nze nkata makula bujingo bwatali nkubira simu naŋŋamba nti byonna ebyaliwo sole mutabani sole amazima ga Katonda muggulu omutima gwange ne bwe ndiba ŋŋenze mu ntaana tekiri bokke kati nange gwe junior omuntu akulyangamu olukwe mulyengamu olukwe bino ebigambo mbigamba omuntu akulyangamu olukwe nova wano kati nova wano nogende Canada kati Canada yebadde etya nze Canada okusinziira obulamu bwe nalimu e Kampala ne bwendi mweno Canada siri mugagga siri bulungi naye nsobola okuaffordinga sente nenga nti zino miliyoni 2 zisasula omwana wange ku ssomero kana akakadde kajjanjabe taata wange kana akakadde kagende mu muganda wange gundi zino miliyoni 5 zibeere kapoloti kange kazimbe ennyumba zino nfuna akapangisa si bwe bugagga obwo naye ng'omuvubuka katugere nti e Kampala omuvubuka ali obubi n'omuvubuka ali obubi e Canada byawukana nkenda nengenda nenkola omwezi ne bwe nkoze miliyoni 7 nensaasaanyako miliyoni 5 nensigazaako 2 ziyamba abe wange ate Uganda bwe mba ndi bubi nvuga boda omwezi toyinza kukuganya miliyoni 5 ng'ovuga boda mukubulaaya tekuli nnyo bulamu tewuli muntu yandiyagadde kuleka bazadde be na ttaka lye kwazaalwa na bijja bye n'agenda ku mawanga tugenda lwambeera titugenda kunoonya bugagga wona tekuli omuzungu atusinga amagezi yamanya nti omufirika ajja kuva tetugenda kuddamu kuwamba abafirika kujja kukola serevre baserevu kabeereete bakolenga basanyufu naye tetubakkiriza kuzzaayo kyonna kye bakoze naye ate omuntu ali ku Bulaaya ali obubi tali ku stage yali obubi kwali e Uganda ate ali yaddeyaddeko ku Bulaaya asinga ali yaddeyaddeko ku e Uganda tijuni osobola okuba ng'ovuga ekimotoka kya miliyoni 5 ku 7 ng'oli yaddeyaddeko kyokka ate ali ku Bulaaya ali yaddeyaddeko asobola okuba ng'avuga emotoka miliyoni 15 ali obubi ku Bulaaya nga Bini asobola okuba ng'awerera omwana mu ssomero ya miliyoni 2.8 kyokka ali obubi e Uganda tasobola kuweereza mwana wa miliyoni 8.
You know difference. Ekiri ku Bulaaya tetuli bulungi. Naye ebibi bisingana okunyamba kusinga okupama. Nti omukka guvaawo. Naye amazoso ogagwamu ne gaseeserera n'okugalina ogwo ng'ogalinya mu bulinnya nga togalabye n'oseerera ate ne gakuunyako. Naye okunyamba kivaawo. Makula ajja alwambizi mpozi. Ono angaye makula ali lubuto. Olwani. Baina be yali agambye be yagenda ku ddwaliro bamwetikire yayambala ekipapeti alage nti ali lubuto. Nze nina n'abamuliranye n'abamusitulira ensawo mikwano gyange. Nije yali akolera make ku saluni ya Kampala Road mukwano gwange. Obadde ki? Abasawo bennyini bangamba nti onaze wano. Kati so olubuto teruliyo. Ayi mpozi nga yatiseba mbezi. Kati gwe pads waziteekanga mu biswa omuloge. Ebere musimuloga. Makula setaga muloga. Bayiza wetunya zonda bali muntu mulungi. Dunia gwa ngani nkugamente isonyo oza wamala kuntika ku kazi. Nze wensobeza manyi wensobeza netonda. Wesesobeza setonda. Omusumba Mondo. Si musumba amati Mondo. Sebo. Tumbo manche kitegeeza. Pozi katumanyi luzungu. Oyo bini mufuko. Ebigambo bini omulidde ayina obusungu bwe ow'amagezi kinga omusumba. Naye agayita oli musumba. It's fine. It is okay. Ndowooza ye. Kati omusumba ye Yesu. Omusumba ye Yesu. Kati yogera bino malirize nange njogere. Junior omusumba ye Yesu. Good. Kati definition ya bini yatwala nze Mondo naawe fenna gwe tusaba tuyite mu kubali kuba tisinza kuyita mu linnya lya Mondo tuuka mu Mukama Katonda mpita mu Yesu. Bwe bali kati omaze katukwalaiza bas good. Omusumba teri musumba asobola okubeera naga nti musumba ye Yesu. Tulina ebirabo bitaano mu Bayibuli. Tulina abasumba, tulina ababulizi b'enjiri, tulina abatume, tulina abannabbi, tulina abasomesa ba Bayibuli. Ekitabo ekitulungamya ffenna kigambo kya Katonda kye bayita Bayibuli bye bitabo 66 books that compare to be a Bible. Kati tosobola kugamba nti Yesu ye musumba ye kaba si basumba. That is wrong. Olwo tonzeewo Bayibuli yo nga ggwe era oba omaze okufuna eddiini eyiyo oba enzikiriza ng'eyiyo nga Mr. Bean. Kati in due respect ekyo kikugamba nti abasumba gye bali, abatume gye bali, abasomesa gye bali. Okay, tudde ku byayogedde. Mu byayogedde byonna Bean alina obulumi obubwe obuli very personal. Balendoza byatugamba bitono. Naye omuwulira nti bw'aba ayogera mu bigambo bye alina obulumi obubwe. Either waaliwo ddiiru neefa oba waliwo kye baamusuuza oba alina kye yali asuubira oba alina kye yalagala okulya ne kitalabika oba waliwo endagaano ze baakola ne batakola. Bino byatuwulira bibye kuba tuwulira gwa kaolenzi tunakuwulira gwa kawala. That is number one. Number two, story n'okusigala ng'eri bwetyo kubanga okutambula kwa Bean kugenda e Canada yagenda agamba atya singa akyusa story ayinza okudda e Uganda kati nakyo nkiwagira nti omuntu yenna ayagala ogenda okufuna obutuuzi oga ndi Museveni anoonya. Museveni anoonya baagala kunzita abali mu gavumenti eyo story entuufu era ne bagatako n'ebirala. It is okay. Tutegeera nti akazanyo weekatyo ayinza okuba abyogera kufuna mpapula. Mpapula zo yakiteekayo dda kubanga olutalo yalutandika ng'ali Uganda era nze Bean mugamba nti mugezi mu bantu abasajja b'entya bendowooza nti bagezi. Bean mugezi bujingo buli yongera okubanga asemberera muhoozi
anyweza butuuze wa Bini aba anyweza butuuze kati bino byonna bitwogere makula talina wamukwatirako si mwanyina tamulinaako Luganda abantu baawukana abantu balwana baawukana abantu ni baawukana ne butulira omuntu ng'ayogera the other side on the side naye okukinyweza kino ku media anyweza butuuze ekyo nkiraba nange nkimanyi kiringa Bobi Wine olunaku lwaleero abagenda nga bakuba kerere Museveni mubi naye bw'otuula nabo in person including abaana nze baali basabire waffe bakugamba muzeeyi lino lyekkuba eritutuusa gye tulaga mu nsi ensuubiza ekitegeeza Pastor Mondo kyogezaako kugamba nti mukyala makula ayinza okuba si mubi naye nga Bini anoonya mpapula olabeko omuntu alina obukyayi obufaananako bwe butyo mpaka olunaku lwaleero omunanga talina olubuto lw'embizi alina kyanyweza mwanyina bwomala njogere nekamalize wayogedde sawa twakulese yali mukazi we kubanga amugamba bw'atyo ng'amuvuma wa mbizi wa bino gwe tokirabamu g'oli musiru nnyo obutataba nti omuntu wamala njogere kuzaalamu omwana omukazi omuleka n'omugamba nkutadde n'obanga omukazi yakubba omuganda nakutta naye omwaka gumu 2-3 anyweza sitole ye kati ffe tutuli basiru tukimanyi nti Bini buli kigambo kyayogera ku Pastor Bugingo anyweza kufuna butuuze kubanga Bugingo giyongera okusembera muwozi agamba omusajja bayinza okunzita which is true nawe bwoba ogaba empapula otunula n'ogamba omusajja ali mu ddenja bino Bini tabitandise leero yabitandika ng'ali Uganda naye ng'abala Canada and we know that very well. That is number one. Number two, assignment gyalina bw'amala okuyingira eri singa Bini akyusa bana bannumpu bwennyini bagenda okumunoonya bebagenda okuwaayo bagenda kugamba nti Bini bino byebuhuuhira kati olugero lwakyuka kati nze Bini nkuwagira bulira ebigambo byange amagezi gegana nkuwagira sabula naye Bugingo si mwana wa nnyoko Bugingo tozaalibwa naye Bugingo n'omuntu nga yenna kye yakukola Bugingo nze nkuwa analysis kubanga bano bonosobola okubalimba naye nze nkuwa analysis abantu gye basobola okumanya Bini nti omuntu ne b'omuvuma enkya n'omuvuma luli abantu babuuza naye ono yamutwalira ki akafaliso okugobebwa abawaka omuntu yakuliisa n'akusuza n'akuwako ssente Bini gwe atasiima oba waawa nze sikukomerera naye nkulaga nti ne house boy w'omu nnyumba bw'afuluma awaka tayogera ne biri mu nju okay Mondo kankuwa amazima onyweza mpapula nze mbuusa bana nti abantu bano boogezaako okugamba nti Bugingo ali kubanga Bugingo takuwasanga Bini leka Pastor asooka amale male muwa amazima tukuwuliriza aleka ojagga muwalindamu leka amalirize kyoyita amazima onyweza lupapula abantu bano bonna bali kuno ekitegeeza Pastor Bugingo talina kye yatwalira Bini ate yamutwalako kubanga yamuyita n'amusuza ewuwe n'amuliisa n'amunywesa yali mukozi wa waka yali mukozi wa ku radio yali mukozi wa ku TV ebintu ebisatu Bugingo kwekola obubi bwe yakola Bini yagala kutugamba nti yabeerayo ebbanga lye lyonna tebamukolera talina kirungi Bugingo kye yamukolera Bugingo talina kye yalaba ensonga za Teddy ne Bugingo zikwataganirawa ne Bini mwanyina wa Bugingo omukyala Bugingo Bini muganda wa Bugingo wa makula Bini mulamuzi kakati olina okutunulamu n'ogamba no olina okutunulamu kakati n'abayogira ate ono banumpu kubanga Bugingo akuba numpu takuba bukubi numpu akubiramu ne presidenti kakati nga kitegeeza ki nti Bini yatula wansi kino kyatugamba nti kati gano ge mazima ffe tutula wansi ntugamba nti omuntu eyalya eyakusuza ewuwe n'olya n'onywa n'akujja n'ewammwe n'akuzza kino ekifaananyi ky'otusiigira ono omuntu mubi nnyo atuusaawo omuntu ono atuusaawo kubanga yakwetikira ki
teyalya ku mmere ye, teyasula mu nnyumba ye, teyamukolera. Naye olutalo luluddawa nti waliwo empapula zanyweza period. Osobola okwogera bulijingo n'omusimu kufaananyi n'omugamba yaye, n'omugamba nti mubbi, n'ogamba nti setaani, n'omugamba nti oyo mbizi. Ekyo kifaananyi kyo gwe kyolina. Naye abantu abatuula wansi ne bawulira bulijingo si basibu. Singa radio yaggala ludda, singa TV yaggala ludda, era saagala obeere eyo weepeke ogambe nze ffumu lya bulijingo. Nyweza kati ebyokuzaala byagambye omusumba agambye nti mukyala makula taliza. Let me example olubuto lwani, olubuto lwa bulijingo kati okyogereko mukazi wani wa bulijingo akwataganira ne bbini. Alina okwongera events ezibeerawo, alina okwongerako amaanyi, alina okwongerako ebigambo, alina okukyusa, alina okuspininga. Kati bulijingo kati makulu nafuna accident olunaku lwaleero agamba olaba eryo ddogo lyange, kubanga without makula Bin does not exist. Teri yali amanyi Bin. Without bulijingo Bin will be nobody. Bin is not anyone. Kati betukola kyetuyita analysis bwe kyoyita amazima, Bin kyatugamba ge mazima, mafuta gamutambuza, masanyalazi gamutambuza okunyweza gyali, okunyweza empapula ze, okunyweza ate bulijingo obujange okusembera muhoozi ge maanyi ge gamu gawa katulirize Bin ogamba ki Junior nga sina tonnampuliriza monda ambuuze wennimbye. Kisookera ddala bintu byotugamba biri personal. No mbuuza anti kyenyonyola taata, kyenyonyola nti ebintu byonna byotugamba byali wakati wammwe naye, tebyali wakati wammwe naffe. Kati tusobola kuprovinga nti ge mazima. Ankwewo provingira biri wakati w'omukwano gwammwe. Ebintu byamwe tebyali public, era bulijingo talispondinganga, makulu atalispondinganga to you because that is how they look at you. Okay, thank you. Oyogedde bulungi Junior. Bini omulaba yajja mu Kampala nga mwana muto n'atoba n'abeera ku street n'avaako n'enzannya emizannyo Mulago Theatre Kings. Omuntu gwe nazannyanga naye ye taata wa Nalukoola. Ono Nalukoola agenda okwesimbawo bamita Swaibu Serugooti, ye chairman w'omukirokole. Be bantu abalinga abankwatako abankuza nga nzannya nabo nga tuzannya omukazi mukassebo nga sinagenda wa bulijingo, nakolera Pastor Kakande nga ntunda omukyere nga tugujja Masindi nga nkolera mu kikuubo ku kizimba kitana Mariam Nambusi. Sinagenda wa bulijingo, tanakola na TV na radio. Nkulaga omuntu nga sinagenda wa bulijingo. TV nasooka okolerako, nasookera ku Show TV nga King Kong avuddeko agenze ku likodi. Neva ku Show TV nengenda ku ABS. Pastor Iganga akola ABS. Nyetandika okuzannyako omuzannyo baguyita White People Die nga tuyiya skate. White People Die nze ne Vincent muganda wa Janti Zonto wa Bizonto ne tuyiyako obuzannyo ofe nga buyita ebisisa ku ABS. Nkulaga Bini ku lugendo lwa media. Neva ku ABS nengenda ku HTV. Yalinga onga ku bilinge wakande niwe nkolera. Nali nkola ku HTV. Omusajja gwe bayita Janti Zonto mulaba. Bayina nga mbujinga akoze media yenge wezezo omwaka gumu. Nga bayina okweyanjula abakozi. Nga Janti Zonto akola ng'omukadde ku Soroti. Nagamba bwe najja okweyanjula mu bantu ng'omukadde. Abantu bajja kundaba bulala. Bini osobola okukola ng'omukadde jangu onzanyireko eky'obukadde. Ng'olonkola ku HTV nengenda ku church nenzanya ng'omukadde nga abasoroti nga bazo omwaka gumu. Ne mutabani wa Sserwadda nga gyali Martin Sebuguzi. Nenzanya ng'omuki ng'omukadde. Bwe batuuka okuyita abakozi, Janti Zonto nangamba bayita abakozi ku Soroti. Bagenda weza myaka emeka? Ebiri olwo tete bannagiweza bavudde mwaka ogumu tuli mu gwakuna
jukira omwaka ogwokubiri bagweza mu gwa 11 tuyingira ogwokuna bwe bayita abakozi n'empandika application nagiwandikira ku bagita ku Gregs eri mu katale kaleerwe kubiva mu ntu yawo omukazi yanyambo giwandika application yange ne CV yange babita Harriet akola mu Taso twakolanga naye mweno gwini kibiina kibagadde bakita USAID nga nkola Maristops olwo nga nkola ne Kwech TV nga nkola Maristops in Uganda Maristops Uganda International nga nkola ne bachiko Madiati and Chiko nga tutambula tour nga tukola tour ne Kapalaga anjulira nze yalinga MC ne ba Josted era namugobako ne Jinja Josted ya Jareti kushonga tugenda jimala ne mugoba mukatale ke Jinja nkola kugenderwa bini okakasenti Bujingo teyanjija mu kyalo gwe yafuna yali mutegeke nali muzanyo wa film nga nzanya ne Action Trigger ne Mulago Feta Kings gendo omukirokolo no nye tata wanna lukola Swaibu Serugoti bamumanyi wonna gwe nazanyanga naye Mulago Feta Kings nga bwe tukola show ne Big Eye ne mamulika katono bini olwobudde pastor yabuuziza omusumba Mondo nti Pastor Bujingo omuyinako oluganda oba mukazi we lwaki tubeesiwa like awenjagala tubeere nze sibayogerako live gyemanjijeko omuntu yakola sipaaka okutuukayo nga bwe tubadde wano madde nze akirese nze akubuuzizza naye kati ndeeta okubatuukako mbatuukako nti oli kyayogera naga nti teyakuyamba nkireeta ntuukaawo Giant Zonto omumanyi akola ne bizonto bwamala okuŋŋamba nti kusooti bayita abakozi nenkola application ne CV nembiteekayo twagenda abantu nga 3-4 omwali nze Antisu Lugonvu omwana wa taata Pacho n'abalala be mutamanyi ne tuvuganya ne tukola ziyitaavi ne bajjanga batusunsula paka lwe nakola ki lwe nayitawo Senkubuge nankuba ekikono ne interviews etwakolanga Senkubuge wakayimbira kubanga ayagala bakayimbira bwe yankuba ekikono interviews etwakolanga bazirikodinganga Bujingo n'alaba interview yange nga nze nsinga be baleeta interview yange Lugonvu yafunira omulimu ne Pacho n'Antisu n'abalala ba editor be mutakola ki be mutamanyi Bujingo nankubira essimu nga nkola ku HTV nali mu bbaala bagita DB9 eri Kaleerwe nga bakava ku bbiri awo bagita DB9 nanyini oba bamita Richard Machati nengamba ze sikwata simu gye sitamanyi nga ali mu bbaala nyinza ofiirwa omukisa nengano gikwata enkeera ku machala lingenda mu tawuni okukola mu kikuubo ne mukubira n'agaana okukwata nali ntuuka ewandegera naddamu nankubira nangamba nze Bujingo nkwetaaga njagala ojje tukole ne mugamba nyoka amazzi nga manyi mufere ne mujjako naye sawe dakika 5 namugamba nyoka amazzi genda ofere nnyoko gwe Bujingo waawa yali ye mutieni naddamu nankubira nga tukkirirawo nga kuwa MCA ndi mu taxi ngenda mu kikuubo nkola ku HTV olweggulo program bagitanga Banga Show ya entertainment bwendamu nankubira nimukwata netandika okusika eddoboozi okwanalizing omuntu atasoma abeera n'intelligence nendandika okukola intelligence yange mpulira eddoboozi nangamba nze Bujingo biki nalaba wajja n'okola interview ku Soroti video nazirabye naye nalaba kibiki okola wa nemugamba gye nkola nangamba osobola nemugamba saasoma naye nsobola bino na bino nangamba osobola okugyewa ku Soroti ku ssaawa 9 konze ye nengenda bwe nagenda ne banteeka mu interview mu production ampulira
production waliwo Javi yakolanga nnyo obulango bwe MTN nenkola Bujingo ne Bubampa Bujingo ne Bubampa bwaita ngabo udda radio ngegamba nti Salt FM femu nnyo bwe nakola ngo obuntu obwo ne ngamba buno obuntu nonye doboze libutuulamu nga mazo bukola script no buwandiika nenkola obuntu nga 10 Bujingo na ngamba jangu nkuwadde omuki omulimu nentandikira ku radio nangamba jangu program y'okumakya ozokola be onsemu wiki nga 2 olabe bwe bakola then okole ku HTV nenvayo nenjija wiki bite zawera abakozi mbabali yaliko mbabali maliseri kali yesubula ne nataba mukazi we mbabali nalwala ne kali yesubula mbabali nalwala kali subula baye nalwala ne sugane nataba ntuga tugende kumpeo ne banga mugende kumpeo noyo nitugenda kumpeo babiri ngwasigadde omukozi oku nenkola sadda muva kumpeo buno beti ne bamugoba ne mapa program bagita fast ku TV ne banyongera ku radio program bagita weekend breakfast ebero wa mukaga ne mbanteka kuno kyombo kyomudigido olweggulo nga bampe emitwala ameka nakola omwaka mulamba nga tebampa sente ndi probation okuva mu gwokuna batandika okunsasula mu December ompulidde bulungi bwe natandika inze nakuzibwa ne jjajjange ndi mwana mugonko ntumika batuwa story batuwe ekibuuzo kyange kigamba ntuuka woolaga olage Bujingo yayamba yangu obudde tulina butono tuuka wali nze ndi mwana atumika omugonvu nga bobeera no ku kitundu omwana atumika ndetera amazzi wali ntetera amazzi wali usoti nga bwabwe kati wabakwatira wa mu bwenzi tebannaba okuntwala wabwe enkola ku Soloti tetugenda nali nsula tulaga ku Vegas kirawutu mala juni bini twagala wali we wangambidde nti kati otegedde nti omusumba embeera etandika okay kati kansale story bwe ndaba nga nsula wala sinasasulwa nengamba musumba nsula wala kyokka sinnabeera ku musaala nampa sente emitwalo 3 olwo nkoze omwaka mulamba nempangise wakaliga waliwo kalina olaba nga agende wa road mayor ngovudde ku Pacify waliwo kalina eryawo nga batunda ebyabafu banda bakola ebisementi byabalaalo waliwo kalina eriwo nga ku Ivy's Hotel opposite waliwo kalina nempangisa room nga ya mitwalo 15 bwe batandika okunsasula nenvaawo nensembera wali Makula we yali asula ngoyise wa road mayor weyongerawo ng'ayita ku mbugo waliwo galaji baito landlord wange bayita na bale nga nsasula emitwalo natandika mitwalo 15 room emu n'omugezi nga Makula naye asula mu room emu ya mitwalo 3 nga eri self contain efumbiro liri munda Bujingo nga wajja naye nze nga Makula antuma nnyo nga mugamba manyo fumba bishinga antuma yukanga ngena nenfuma nga yasigala ku radio nga program manager owennyimba nga atekamu ennyimba ku Soloti music program bamita programs music manager nga atekamu ennyimba kati nga ye muleka ku Soloti nengende uwe nenfumba emmere biki kati olweggulo nga ajja nga nze nazo ebintu naterezeza biki nze ndowooza ndine mukozi muki munnange nga ngamba yanguwa bawanga ajja sagala kusangewo buli sawa ziwera 3 omutima ogumunde gungamba neono bawa Makula atayagala abantu bamusange yani waliwo omuyembe opposite ku bigalaji nenyimirira muyembe akabone kamboggolera olwo lunaku ne lufa olwaddako bwe nali nve wa Makula nenyimirira wenyini muyembe nagenda olaba hali yejje yingire kikomera kibuuzo kyange kyafudde ekibuuzo Dr. Lindamu wama weyongere yawo njija muyembe ngamba bawa Makula ono yani atayagala kulaba muntu afumba mmere waka ewoma bweti nyiga nettoke nenkola ki kundaba tukola fenna kuki ku Soloti ndoza ndide mukozi munnange mukwano gwange gwotegedde nga Makula amanyi radio
ne mweri pako okunyigiriza konso ya radio biki nso kola programu nzeka eno konso joita mixa budde mutingo oyimiridde banna dawali nenje jamuti aliya neyingira ngeriko ebipande bya soroti konza labika ba makula awagira soroti nengende waka kati lumu nengamba nedda nina okulaba bawani wa makula ngambega abege bitamukwatako nenfuluma sawa 3 wa makula nengenda nakabakuli kanga kemmere mazofumba nga swa bulungi sungi nga tuli banne yiba ngovuga niza mita nga 2 kale katugeze okuva ku Simba ku radio Simba mpaka nga ku KFC walinga ku police station nga wensula bwe nafuluma bwempi nenyimirya mu yembe alya neyingira ogwo gwa kusatu okujuke ogwasoka embwa ya nemesa bwe yayingira aliya nenkomawo nga alina kyeyerabidde naye nagula buguzi lujje bujingo namusanga mu pule nga atudde ku buliri jukire nyumba y'amakula yali lumwemu nga atudde awo ku buliri nemuga oba esimu yange njirese wano ekintu kigwemu bugwi manyo omusajja omutuufu nayomba gokokola totegedde kutokonkona biki bwe bamanya nti mbakuddemu bamanya ngenda tambuza oluki olugambo ku Soroti n'abantu abalala ku Sande betwava ku church bujingo napita mu office ne makula nangamba manyi abakazi tonna wasa wabera we bizibu maka ne banyinyonyola nkunyonyolo nawe olabo obubi bw'abantu buyamba bogamba nti wayamba omuntu bini bamusuza kutala nedda mulimu ekyokwana negamba ne boyomba kati bini nze ntegeera nze bini ne boyomba sawa kati nkulaga ogende waka bujingo nanyinyonyola twali munze vuki amazu bitegeera David amazu bitegeera gundi David bali bamujja Masaka musajja muvuka mu Nyarwanda nga zekola ku radio nenkwata ennyumba yange y'olumu emu gye nali nsulamu nenjimuwa nengenda mu lumu 2 nga nsofe emitwalo 25 ewannabbala wenyini mu kikomera kyekimu nga lumu emu ne lumu 2 kati David bujingo bamimanya n'abinnyonnyolamu bwomanyi omukazi ewaka gutonda wasa Teddy mpisa bwati ne bwati kakati obeerako eno n'ofuna emirembe biki annyonnyonnyola nkonvisinga netutuuza makula nze ne Vuki netugamba naye lumu eno emu gy'oli musinga bukeera ku makyanga bujingo abadde azisula wano n'afiiramu tolaba nti ekitibwa kya bujingo kiyinza okufa ng'omulambo bagugyemu lumu emu olaba otya bw'ofuna lumu nga 3 oba 2 tumusomeramu nze ne Vuki agamba kituufu tugenda Emmengo ku Shero waliwo babbulooka nga ku Shero Emmengo wenyini ku Shero Emmengo ekyengula waliwo babbulooka abaliwo tubafuna batunoonyeza ennyumba yali ya mwami Kalalaki nga mulimu ebisenge 6 ya miliyoni 2 tugipangisa makula agipangisa bujingo bampita mu office bangamba omanyi kati gwofuse mwana buli kimwe kigenda maaso kimanyi jangu obeere naffe bono oboko jobeera naffe tujja ku supportinga oddeyo obeere ne weka kati jangu obeere naffe ne mbagamba naye nina amaka nina ennyumba yange njisasula emitwalo 25 biki ne bangamba jiwe David ne makula kajja wandike buli kimwe ekirimu gwejjamu ngoyezo bwe tunaba twawukana tujja kuddiza buli kimwe ekyali muki mu nyumba yo konze ngenze mbeze n'omusumba kati ngenze beta na mugagga kati mwami 7 yakuyisobere naye oli yango kubyeja kapoti nenga kati denti muwonye sende kanzitereke ngula amataka nense neewunye mbampita kumbe mufa kyokufuna house boy ndoza makula yamusomeddemu najja kukuuma ebyama ate nga afumba n'emmere mufumbi mulungi tutwale embweno
nga nkola ku Soroti nga ne tugende wa Makula mu nyumba ya Kalalaaki ey'ebisenge omukaaga buli kisenge yalimu buli kimu n'obuliri ne TV ennyumba ewedde okuba buli kimu gye bayita well finished oba fiki nga tusemberedde Dr. Bosa buuza Dr. Bosa owa Ebonies akimanyi enyumba yali ya Kalalaaki yali yalunda Nyakairima omugenzi nenga Kalalaaki ye manager. Makula n'atwala ewaka n'alyoka nkozesa nga osigalo ng'omwana apama ku toyo owuwenza yola amazzi n'agamba abaana ku Soroti nga bwensula mu sitowa y'amanda. Makula bye yankolera ewaka bye sijja bagamba ebyanyiga ne Bugingo neneetamwa nentuuka ebirowoozo bye nafuna byali bibiri. Nyengo obutwa tufe ffenna. Njogera kino ekigambo nga ntya Katonda bwe mba nnimba nina omwana omu mu nsi Mukama amutte. Makula yayimirira n'agamba Bugingo omwana asome e Bungereza mugjeeko school fees bategere nti olina amaanyi. Teddy n'atwala omusango ku polisi y'e Kajjansi oba y'ekibuye Kajjansi nga Bugingo ajjeeko obuyambi bwe yali awe ewaka. Makula n'agamba Bugingo kozesa amaanyi g'oyogere n'omulamuzi. Abasirikale ne bajja ewaka ku kapaatulo akamotoka ka paatulo ne banona ssente bwagenda okukeera ku makya omusango ogukyuse. Mu kwokya Bayibuli Bugingo yayokya Bayibuli. Waliwo omuvubuka atambuza ngatto tamanyi na Luzungu mu kiga n'akuba akafaananyi ng'okuteeka ku Facebook n'agamba tuzookyezza. Bajunia bwe baabirabira ne bagenda mu kooti ne bitambula nga bafunye linking tuwokyeza Bayibuli. Bwe twatuuka mu kooti omulamuzi w'Ennabweru ne bakwata Mutebi Nanyifield ne Simon Wachi ne batwalira omulamuzi sente n'asala obuyo omusango mbuno bagusazizaamu oba Matovu agenda akola apiiru ne babyongezaako mpaka ku Independence Night Bugingo lwalina ekivulu oba okusaba ennamboole bagambe nti Bugingo awangudde musango abasabi bajje bangi. Naye nga amazima omusajja ajja ne yeetondera Bugingo nti nsonyiwa saakubye kafaananyi kuswaza nsaba kunsonyiwa. Nzeyi n'amugamba nkusonyiwe Pastor Mutawa ali ejjinja ye yakwata ssente naawe omuvubuka ano n'amafuta. Bino byenjogera bya ddala si byogera lwa bukyayi. Nze mugambe bwe mba nnimba Mukama to omwana wange. Bugingo najja ku kitu n'agamba nti yetayo kyanga ku Bayibuli. Kati nkulaga ebya public ensi byemanyi ne sijja kugamba ebyange ebya inside ebirabikako. Kati wali agalagula butwa bonna obatte Pastor Bugingo embeera gye nalimu ewaka nenga omanyi okunyigiriza nogamba Kanyengo obutwa tufe ffenna lumu mpone embeera eno. Naye nali mmaze ozzaala ne ngamba sijja leka kikolimo ku nsi omwana wange aboneebone kanziruka ewaka ne nkwata ekkubo ne nziruka ewaka nga sisiibudde. Makula nankubira essimu nali ku Jumia nga nguze safe boda yange nanyitaka mu safe boda ekyebando ne ntandika okuvuga boda ne ngenda neewandise mu Jumia ebugoloobi. Makula nankubira essimu nga ndi ku Jumia nangamba jangu osiibule muzeeyi otuse buddusi bwoba muzeeyi akwongeza ssente otuse kakadde kamu n'ekitundu kuba nali nkolera emitwalo 5 ku TV ne radio byonna wamu nga nkola programu 3. Nangamba muzeeyi akutadde kakadde kamu n'ekitundu komawo ne mugamba sisobola. Nangamba kyekikuddisiza ne mubulira byonna nangamba jangu tukwetondere tukusasule ne mugamba nga nabeegayirira lumugenda okunsasula kati kuba nalimba manyi n'omuvuka gwe bayita Vuki bagezaako omutta nga Richard yagenda omutta nga bagenda mutomera afe nakyo desi kubanga yali atambula ne ex wa Susan lawyer wa Serwadda gwe bayita Eric nga Vuki aguze kapiki akamasannyalaze mu Ndeeba ne bajjawo Richard najjawo kanagamba tugenda tomera mutomere bagambe nakyo desi mmotoka yamutomedde. Ko muzeeyi muweeyo omwezi gumu bw'atakyusa mu mutomere
Nendaba abantu bendi nabo. Nengamba omugezi dduka. Makula nakwese mnangamba bw'otookomewo ojja lya kasasiro. Njogera amazima ga Katonda mugulu omwaka ogwasooka okuva ewa Makula nasitwa golinga obulamu nalya kasasiro. Namala kwezuula ngambuuza ki ekimbonyaabonya namala kwezuula kimbonyaabonya. Makula yannyamba ddi nga yansanga nina amaka bwe nava ewuwe nadda ku kasasiro yannyamba ddi. Essanyu n'okusanyuka mbijjewa. Ne bye sikugambye bye seetaaga kugamba kuba because you don't toli solution gy'ogenda kunko tolina solution gy'oyinza kunkolera mu bulamu. Kyesabola kujja mu bulamu ekitasobola kusangukawo. Alani Cruz bwe yakyaza Makula n'amubuuza Bini wamukola ki yaga Bini akimanyi nze singa ngamba nti agenda Canada nandi mwadde ssente n'agenda e Canada. Bwe nali mubanja TV gye mubanja yagiteeka ku shama ku restaurant ye najugula wa bakuli TV samus eogi second yan najugula emitwala 45 TV yasooka mu bulamu bwake n'agitundira mu shama nangangira kuwa sente teyazimpa. Ennyumba gye nawa David nga mulimu buli kimu bwe nabagamba ngenze mumpe ebintu byange tebabimpa. Amazima ga Katonda mu ggulu essanyu ndijjewa nenzira y'obuto ku zero. Nampa omukazi nampangira omukazi ng'agenda mu Yuna nanziba nangamba guli omukazi bisimbini tukulaba na mukazi ojja kusiriwala wandiyingira ebisiyaga omukazi nampa akazi baketa Betty nengamba kasitambira ne pasta kati manyi eno sente zenkola ku TV zonna nezenkola zonna tufuna account tuzitereke tugulemu ettaka. Akazi nga kagenda mbya Yuna mu America ne kazi wa agent milioni nga 9 mwenda kwa kasoka ne kayo mwenda nentekayo nagendo balanga nakateeka milioni zali 13 nagendo kudda ku account nga kuliko milioni 8 manga nga kuliko emitolo 8 sanyo ndijjewa nzo okujja kulaya byogamba mu mpanga kibozi katika nkubulire nali nkola ku baba bifunga sina jano mu 2012 2022 nga tuyingira 2023 Christmas yero lwa Sunday olwokutaano nga tuyingira olwokutaano nalina program ayita fumitiza ku baba ku lwokutaano ababbi bajje wange ne banziba nali nswanga ku nyumba za Katabira erungujja mu kibumbiro bwe banziba nayingira omwaka 2023 nga sina kintu 2023 bwe negata ku bizondo nenkola passport bwe nakola passport katono nnyo kati so ewaka ovuddeyo ogenze nziruse Canada nziruse kati ye Makula ye wali omwagala kwa waliwo abaga nti bino byonna wali oyagala mukyala Makula kye kyakuluma. Kati mbadde nsaba Junior tubeeremu amagezi abalaba n'abawuliriza. Junior yembaga lyomaze ku internet omukazi gwebakako omutuufu tojjanga n'ogamba muntu nti ono mwebakako n'ono mwebakako ne gw'oteebakako tojjanga n'ogamba nti ono simwebakako ono simwebakako. Omuntu agamba nti Makula wali omwagala ateebereza. Bini agenzo mutegera nti Bini ng'avuddeyo ku internet kitegeeza tewaliwo yali ambega. Nze nkugambye nina bye sisobola kugamba nibe nina okugamba. Naye nze nina story gye ntegedde kuba nsaba kwogerako. Yogera pastor. Kiri omwana adde njagala kumanya ekinyusi ky'ekizibu kino. Ngenza okukisuula nga nkatiza nsonga ya Bini. Kano kiwavanga ku soti n'ogenda n'ofumba. N'ofumba. Nga Makulu atanaba kumanyika nti nawe nga tonaba kumanya nti Bujinga amwagala. Penda balabi tugamba nti olina enfumba endala yaliwo. Era tayala kubanga etta story n'ebize ng'oyogera ku Bujingo ne Makula. Okay.
Neyo story tojogerangako nti bakutumanga n'ogenda Bini yalya kati mukulya kati kambabulira amazima okay tubulire kuba amazima tegatta Junior kati oyina mikwano gye gibere Canada Dibuzi linda ko toseka Junior oyina mikwano gye gibere Canada ngagira babini Junior yenze buza na mukasabo bo mutukire oba Zubeda yenze muntu eyakola ne jjajja wange amanyi buli mulimu yenze muntu negwensinga kirasi ngantuma ne ngenda makula bantu manga ne bakali esula ne bajja anti zonto makula bwe yategera nti bini amanyi okufumba namugamba nze nsolo fumba n'olumbo lumanyi makula si muntu mukozi mu bintu byewaka bwe yantumanga ewuwe bwe yalabanga manyo fumba n'amanya afunye house boy atasasulwa walya tewalya kati nze newemba nalya nemba salya walya omukazi walya omwagala bini totusiriwaza totusiriwaza bini waberanga otugambye waberanga ewa makula ng'ofumba nga mubeera mukazi go ngero jjawo wamulya oba tewamulya kubanga nze ekikuluma ndowooza wategera nti ate makula ayinayo pasita talya kubanga ogambye nti wasanga pasita Bugingo ng'ali mu pule n'otegeera kati wali weekwekera kimuti bini okwekweka muti olabe ani alya makula naawe makula wali omwagala ensonga yine yanneekwesa muti yeriwa nannyukanga ku Soroti ku ssaawa emu ompulira makula ng'asigala mu ofisi ng'aprograminga music anaakuba ekiro nagamba genda onteereko emmere n'ogifumba paka ssaawa 3:4 kati emmere gy'ofumbye ng'obeegako gy'ogenda naye wa makula bw'ajja ewaka ng'agamba yangu ogende bba wange takola ki takusanga ne ngamba musajja kyatayagala bantu ka bujja bini omanyi okuwuliriza kuno kulungi ate okuteekayo okutunuuliza kwa kulungi kati leero tuwadde ekinyusi ky'ekizibu fe abali wano otunyumiza biwaliyo ne Namakula ne Bugingo naye kati tujjeemu ate ekituufu nti baakusuuza ekintu ate kitya kati mondo kankubuulire kyemugamba nti bansuuza ekintu Bugingo teyali amakula nga bali ku Soroti Bugingo yali amakula nga Bugingo akyali ku Impact ewa Sserwadda nga bamulwanira ne mutawuni wa Sserwadda Ssebuggwawo Bugingo bwe yakola Soroti nga balwanirani era ekyagoba Ssebuggwawo ku Soroti basisinkana ne Bugingo mu muzigo gwa Suzani abantu babiri wali basi za link we zisimba nga ekabosunga emabega wa kyaki kati mwe munsima muli mukunsima kati goga nti yansuuza ekintu oli yali mukazi we kuva mu ndeeba Bugingo makula yatwalanga engoye za Bugingo n'azooza ekyebanda ewaabwe nga Bugingo tannava wa Sserwadda Bugingo kola kyaki ya Sserwadda waliwo omusajja ayina ebbaala ekiwaatule awo nga wakaventi ndaba otokirira ekiwaatule ku mafuta waliwo ebbaala bakita salabera bakita bati ebbaala gye baatule okwomuuka nani abeesanga mu musiga abantu babiri Bugingo ne mutabani wa Sserwadda gwe yata Ssebuggwawo Martin kakati gwongamba nti Bugingo yansuuza ekintu ng'ate Bugingo yali yasooka olaba omanyi history love ya Makula there is something special ebintu ebyo abantu ba bulijjo oyinza okuba ng'otambula mu kkubo n'obimanya mondo kati kakubuulira amazima mu nsi muno osobola okuba ne mukwano gwasinga muganda wo Makula yali mukwano gwo kusinga muganda wo Makula yali mukwano gwange amanye ebyama bulira nti Makula amanye ebyama byange manye ebyama byensi byetamanyi
togamba gwo omukazi gwolya yalina okufa kati omukazi gwolya nga akusinga obukulu yalina okufumbira oba gwalina omufumbira Junior ambuze kibuzo Mondo oyina kyovuga Musiba kutobera konga na mukwano gwasinga. Petujja mu bigambo bye. Nedda yodeje watandikidde simanya abanupu biki. Mondo nkere dad katonda onsina kyovuga Mondo. Musiba toina mukwano. Nze ngazo ndaba Makula yali mukwano nze nali mukwano gwa Makula nnyo. Katolaba Junior ono. Yalina mukwano nze kyendabye bannange. Mumpulirizeeko. Yogera dad. Mumpulirizeeko. Nze kyendabye. Analysis. Ekisooka Makula alabika awooma. Kubanga byonna Bini byanyumya. Makula alabika mukazi mulungi. Ekyokubiri Bini oyina okubanga naawe Makula mwalina entegeeragana yammwe nga mmwe nga n'okuli olabika olya kubanga byonna ebikuluma newakana akasolo oli jerasi Sadia byonna byoyogedde omumanyi love history Junior ogera amazima Junior okay nedda waliwo ekitakwatagana ku ggwe ne Makula nali ntumwa abantu bekugambye okugenda okubuuza obamanyi ate batugambe byaba biri gwe ne Makula obabuuza banali situmwa gwe bagobanga bawano genda okundeka Junior tukole bwe tuti nze njogera ndi wano bwembanga okimanyi nti obuzibu bujja nga Bini amaze okulaba bugingo nti waali olutalo lutandikira ate nze bwe nagwa Makula nampo olutalo lutandikira ku play gwe tolina kyo tolaba ku play ati kati gwe Mondo oli museegu nga Mondo gwe oli museegu naye nze muti Junior nze mulamu nange Junior mu bulamu bwange mba n'omukwano okay nga buganda mukwano gwange ono yasinga ekyo kye tugambe ekyo bwemba omukwano okutali gwa by the way mba nali Makula mukama nga ndaba ate omwana wange omwana nedda tomuddamu kubanga gw'oli museegu nze Makula yali by the way ye muntu gwe nasooka okuba ne mukwano gwange mulamu wange yabiza Mondo wulira Makula nze ondaba jjajja wange yankuza yatwali n'emyezi 3 Makula ye muntu gwe naddamu sinkana nga gwoyinza okweyabiza nogamba nfunye mukwano gwange kati gwobukwa nti buli mukwano gw'omuwala omulya bwe buzibu bw'olina olaba Bini byonna byoyogedde osawuniyanga ali mu heartbreak olinga omuntu we heartbroken ekyo kituufu Junior okay Mondo ekyo kituufu heartbreak yange yino ndi disappointed muleka ayogere Pastor Mondo muleka ayogereze mubuuze ebibuuzo byange yogera Bini because oli ali mu heartbroken ekyo kituufu ndi bakitabatya mu luzungu omanyi nakoma mpifi disappointed nti Junior nga bwe mba nkwesiga katugeze nga gwe wange gwamanye ebyange biki nitukeera ku makya ng'ondiddemu olukwe sigama nti mba nkukwana kati lukwe kirwe yakulyamu kuba nti yafuna omusajja omulala nkugambye nina bye sobola kukugamba ndowooza okitegedde kati okitegedde olaba mulamu tukitegedde Mondo wuliriza bw'obanga ne mukwano gwo ne mwawukana Junior bw'obanga ne mukwano gwo ne mwawukana olaba osobola okwawukana ne Kasuku n'omuvuma n'ogamba ekyo ekibuto kyoleega kyo ozunza olugambo naye Kasuku olina by'otomuvuma olina boundary gy'otokola ki gy'otasala
nzo omuntu nabwalivayo nankema nankola ki nina boundary register sala kyovula mama wa makula bwe yafa nze nasasira makula oba nina kuwalira ne makula nina boundary register kola ki register sala mbulamu bwange nze junior bwe tubanga twalika abomukwano nina register sala nobobo nyiziza ngonzitidde omuntu nina register sala ningamba eno yali diru yaffe babiri eno yali diru yaffe bweti kino wachingamba mbulumi bwebuti kino nakikulabako mbulumi bwebuti nawe tewayagala ekyo si kisala ate bini kankubulire katono nnyo okumanya makula yali akwagala nze yatuka n'okutwala ewe ye yali tajagala yantwala ewe kwanga mwalina enkwatagana yammwe nga mmwe nali muguddemu nga tayagala mbisaasanye katutte embwa yagikumira ewaka nze nafiirwa wange waffe nga ngamba togenda kuziika mubuuze makula bwe nafiirwa waffe nagenda ewaffe emirundi emeka okuziika nanjija nze nali njogerera emikolo nga ndi mulungamya wa mikolo nangamba toddayo ngava ku soroti nzira waka bugu mulikuta nyumba osula mu input za polisi ulawo ate kati nino kikole buti at least kawe nyumba za Uganda za Kateni bini ambadde sigamba Kateni mbadde mugamba ntereko esi ogeze oinenge joga eti leta remote nengamba abula ate bini sagara nawo nteke mukubanga investigator w'ensonga zino bini investigator wekubira investigator wekubira bini nze nasoma psychology bini nasoma psychology Makerere nasoma kuno mpulirizaako bini natule Makerere nensoma psychology degree kunoonyereza na kugatta bintu abantu abamu batasobola kulaba ekisooka bini nze kyendabye mu story yo wayina enkwatagana ne mukyala makula ate nga yadda kwa ebintu byonna by'omwogerako omumanyi kitegeera ekyo kimu n'otuuka omuntu yenna okumanya n'omuntu gy'asula wajjanga n'okumufumbira n'omufumbira byonna ebyabangawo ng'omaze okufuuka Katonda yamanyi kubanga wali so close naye bini njagala okkiriza ekintu kimu nti mukyala makula olabika wali omwagala goge mazima ebimu nali mwagala friendly ati wulira kati junior twatuuka kusajja makula kakubuli esalye twaliko makula yayambalanga empale y'omunda nangamba ennenyumidde oyo aba muganda nze mbivuddemu Junior bino ebintu sibite wangisebo kiddemu taata bini kiddemu eyo statement iddemu omuntu n'ayambala ey'omunda n'agamba bini enenyumidde nga mukwano go just ye kati ogwe mukwano gwe bayita friend best friend nede yali best friend wo ekitira kuwakanya kati tugambe nze ebintu bya bini mbivuddemu kati bini ebintu byombi maze nkomye wano tobindekera juni wabitandise tondekera mugugu kasajja nze ekyo kyoyogedde mbunayambala empale y'omunda nagati enyomedde bini mbimaze ebintu tondekera mugugu kati onomuddamu oti nemugamba teekamu kanaako obuti era neyambula nateekamu emyofu nateekamu ako obuti kati otegedde olutalo weruva leero otegedde olutalo gye ruva Junior byonedde nkugamba Junior nti ebigambo by'omusajja ono mutuufu ayina mbimaze ate kati oli investigator naye ate obimala bubi kati weekubidde Junior kati sooka olindeko fayiro tewedde yayambalanga empale
yayambalanga empale y'omunda naga enemunyumidde namuga agijjemu amalenda langa woli awo tokivuga nnyo kugamba best junior ogambye oli bini walya chapter closed bini walya kuleke kana nkola apiru salya best friend chechi mubulamu bwo best friend chechi junior toinayo mukazi best friend ngomwambalira empale z'omunda best friend ngomwambalira empale z'omunda ntuleke junior kati obuzibu bwolina bumu abantu bosingana bashira price buno obuseegu busira price bwani obuseegu bumalaya junior munsi tulina ba best friend munsi bini kankubuze gundi tiyali museego mpozi nga ye yaninamu interesting simanyi naye teyangamba ogambe bashira price baseego makulu ati yali museego okay webali manyi bintu byotuddamu bye twagale bebintu ebituufu teyali museegu maaso gange kubanga fenze nali mpuliranga nze nali manyi nina best friend era best friend wo omuntu omulira best friend wo nabulyawa gwempunyako owulira oba muwunya aga musajja awunyakalidde mpunyako owulire Olutalo lumanyi kati gotegedde olutalo weruvassemu kati junior tokyali investigator anti kati boti bwolaba toli independent kati tojja ku mutandaalo kuno ku page eno bakujjayo analysis tusome ebintu bini yonna gye watandikidde statement gy'oyogedde yeesinza obukulu nti yeeyambulanga nayambala empale y'omunda najja mu maaso go nagamba ebeemunyumi n'ogamba jjamu eyo oyambala endala nadde omusengera nga woolyawo nengenda mu kisenge nenjiyayako obutimba nemugamba yambala eyo nenfuluma nayambala eyo omanyi ne b'omu kisenge bwe bifaanana sekugenda mu ddowa best friend kyeki nkyeka nze ataasoma who's best friend what meaning of best friend junior okawulidde kati ekibuuzo katuddemu kuba kati guwa noonyanga n'empale okumanya nti alina okwambala eno n'okwambala eno bwemono oli museegu walyanga bakasanini kusaasira ne mukazi wayiga gwe kati byolina okwogera kale teri mutawaana naye kambuuze kino nze omwonoonyi kakati kambuuze bini walya tewalya talya walya tewalya best friend yakola ddi mulindemu katono mondo yalyanga kasaline kusaasira ne mukayiga kubaje talina best friend we teri mutawaana bona ne bwansibako teri mutawaana bikusibako bituufu mbidako obujulizi teri mutawaana kale nakikola manyawo byewakane nkuwulire teri mutawaana byonna nabikola era siina gwe sitalyanga naye kankubuuze bini ekikuluma bujja kuno kukuba bugingo yakusuuza bujingo ebimwe by the way bujingo ebimu bisa bibino bujingo ebimu bisa bibino biringa ebintu bisatu ngenda bagambako ebimu ku byo bibiri kubanga si kyakwokya bayibuli toli mulokole nnyo nze ndi mulokole si nnyo nze nnyo kale nati katulira si gwabugaba obulokole buli mutima na mwoyo okukkiriza mbuuza kiki kikubisa bugingo ne leero ekisookera ddala yakuba eggwanga lyange ulindako yalina gashumba ku ssimu bwe baavumanga eggwanga lyange lya Buganda nze obulamu bwange bwonna omuntu azaalibwa maama we nabwaba mulema ebintu bibiri mbiwa ekitiibwa maama ne region because eggwanga tolina decision omuntu okuzaalibwamu ebyo ebintu tolina decision ng'omuntu tosalawo nze omuntu nabwajjanga alya embwa nga alya ki lyeggwanga lye kati kyekikuvumya
Bujingo yafuma eggwanga lya Buganda nga taliyagala. Nga tayagala Buganda, nga tayagala Baganda, obulamu bwange bwonna. Naye nga nze afumba emmere. Ebimu ku bye byansindikiza okunywa obutwa naye. Nfutufe, butayagala ggwanga lyange. Ngalaga nti Abaganda. Buuza Kashumba Bujingo teyamukubirako simu. Kumugamba nti omusajja amuwabidde Serunjoji. Omuwabira mu koti. Tuveeyo. Lwaki onjije watuufu? Otutwala wa Serunjoji twagala kumanya. Ekyokubiri. Nedda pastor, let us listen to one another. Ekyo wakyogedde ekyokubiri. Ekyokubiri kino. Nze okutuuka okulokoka. Nalokokera ku njiri ya Bujingo before nga siddamu sinkana nga ali ku Bati Valley. Mpulira. Nendowooza nti abasumba batuufu. Nasemberera Bujingo. Nendaba ebintu byakola. Omwana we Jennifer yamusaba ng'agenda ku eriwani nakawa Mubuz kusoma ku Mubuz. Namugamba tata nva wala Kitende nandifunye yaka motoka nesusa mostero nenvuga nga nengenda njagala laptop nsomerengako ne motoka nadde wakana bigamba makula namugamba afuna omusajja abimugulire ko Bujingo sijja bemuwa kumacha waliwo omukyala bamita mukazi wa Fande Musolo agenda mu America mukazi ayine edduuka wonga ku Polina moyo mata Ivan Nico. Bujingo naweereza sente ne bagulira makula simu iPhone. Ivan Nico mbamanyi. Ivan Nico namugulira simu mu America nagireeta nagiwa makula ya milioni 4 yazuweereza ya milioni 4 ne tujimuwera ku Portea nga surprise. Nengamba bano be basumba bano nga tusakulabirira mwana wakusabye kino. Yali awembwalo. Nengamba kati obulokole kyeki kubanga bano abasumba balolo modo bemwe byakyayisa Bujingo. Ekyokusatu wenaye ekirala ekyokusatu kyekusifu ekyo siri kigamba nsi awo mbambuse bawundale. Makula by the way Junior bwemba nali mukwano gwo nenkulabako ejjute mu kabina siryogera njogera ensi kyeraba. Kati today oko wali katono we startegedde Ochali investigator oba kubanga weekubira wali we startegedde anti wekwese muti osanze pastor nga ali mu pule awo twategeddewo. Ewo kubiri ogambye nti pastor ne mutabani wa pastor Serwadda sicho mbwate besangako bombi ku muzigo gwa makula. Wali omanye Kabusu wa parking ali wali luddawa nindako omanye wa parking ali linki nidda gwe wali luddawa Kabusu omanyiwo kati bobo manye Kabusu parking ali ko manyiwo waliwo ennyumba wetera wenyini ku kikuba ekyettaka waliwo ennyumba amakula we yasula ne kali yesuula we bali basula makula ajja ku makyatu ngamba nga mukwano gwe mutabani we yaliwa mutabani wa Serwadda yali akola nga ye sekendi medda mutabani wa makula mutabani wa makula yali erikyeba ngamba mutabani wa Bugundi wa Serwadda. Okay. Bwe bali babegula babiri ne Bujingo Bujingo amalajja agamba nti mutabani wa Serwadda yagala muwa butwa kumbe yali mukazi. Kati mwamazima temugagala mbu tutamanya. Fatwa tunonyereza bali bamunegula babiri.
ati yukira mutabani wa Serwadde ninga bachali wa Serwadde nga Bujingo abegula nga mutabani wa Serwadde abegula nengeri wa Serwadde Bujingo yabba kubanga mutabani wa Serwadde eri yali wakanga ye munene nga Bujingo yabba kati atebwe yakola soroti eno nga yateri eno Bujingo nga amezeki nyinga ye kanege yagabo omusala nga yagoba ensongazo katuwe ku bantu omukisa abalala bajje bateeseeko bambuuze ebibuuzo ffe tubiraba bulala tontonde katuwe ku bantu omukisa abalala nabo bajje batuwa oyinza okuba oli mutuufu naye ffe tetulabyemu mukazi bali omwagala kati tokyali investigator kati wekubidde tokyali moderator kati wekubidde Junior Alexander gena Chembuza Bini awo we bambuuliza nti akapale kano oba kanyumidde n'agenda n'aleeta akalala mukakyusa yasooka n'addayo oba yakakyusizaawo n'akambula n'akakyusizaawo nga waali nakomawo mu ddiiro nyoko nakomawo mu ddiiro ate nga gwa kitalina magezi nakomawo mu ddiiro ndowooza owulira abantu ebibuuzo bye bakola ki bye babuuza abantu bye balina kubanga gwakyusa n'empale za best friend wo nga mukazi oli moderator teweekubira lwaki ate owa abantu ebyokubuuza wekamaama kale yena maaso kamaama oli utye mukwano ndi bulungi nkubuuzizaako Mr. Uncle Bean MC waffe naye nga MC Bean amazima googerwa ekituufu nti oyina obujja oba bayita bujja oba ebbuba oyinza okuba nga tewali naye ngaekituufu makula wali omwegwanyi ng'omwagala nga baagalana yes onga lwaki Bujingo bwe yajja wamulaba simanyi ne weekweka mu muti kyekyasinga okutabulira ddala ng'ali ne mu ppule kitegeera kuba ffe obedda kwe tuli tuwuliriza story nga bwe yatandise ndowooza zammwe musirike mpa ndowooza yange naye ng'ekituufu makula ye yakusigalamu go ge mazima era yensibiko y'ebyo byonna simanyi Bujingo simwaga naye ng'oba okirabira ddala nti mu butuufu oba tewalya oba walya naye nga makula wali okola ki omwagala ng'olina essuubi naye ate makula ye yagenda okulaba ng'afunye asinga okitegeera oba naye nga ekituufu yakusigalamu omwagala wali omwagala ng'emazima endowooza yange alimba mubiwulidde gwe makula buuza seguyo ow'olugambo makula yali afaanana ati obudde obwo era tekigaana kwawe yakyusiza empale z'omuntu ng'amanyi ekyo tokiyimba naawe nabiviiriddemu ebintu byo Biini wangi nze wenasindikidde request wali eri nabadde ngenda kubeera ku saidi ya Biini weyagambidde nti nno teyalya kubanga bwenabadde ngenda obeera ku saidi ye weyagambidde nti oli yajja neŋŋamba ate teyali situse kugenda eri maka g'oli senga yali amulya naye ate wano wayogeredde ku byaki ku by'empale awo enviiriddemu bibeeremu bambi kati ekyokubiri awo enviiriddemu
kuba teyali tuseggeete eri awo nabadde ngenda kubira ku sayidi ye naye kana akempale kano kankubye wala ate kisusa kibeeremu kale weebale kale bino ovuze nnyo ekyempale abantu batambulira nnyo ku kyempale kyusa egundi bantu bagenda kunyimba kasita wamuleetedde ey'obutimba mbu yemunyumira junior abantu bagenda kunyimba community wano Canada oyo omusajja yalinga asomako naye enjogera yalinga wa Nasale ogamba nti nno omuntu asobola kweyambula empale n'akubuuza nti neno nyambale kala kyeno munange yogera mazima togenda swala oli mukazi wa kitiibwa gamba nalya saalya naye gwe toli mukazi munne akubuuza atya nti nempale nefaanana etya enyumidde best friend basike yayimba best friend wange oli waddala dala walya naye si wabi kyekyo Junior aliwo amasimu noze ndowooza z'abantu muzibu gwe naawe genda tunaalaba gano olulala ndowooza ono wanje ndowooza ngenda kudda nyinza oba sina network kubanga sooka osindike request ogwokubiri Junior n'ekintu ky'empale kivuge ng'okijjawo kuba kati abantu kibeesibyeko ekyokuba nti gwe wazimulonderanga kivuga nnyo bw'otyo naye kivuge justin ebintu byetwogedde byo ebiyitirivu mune bivudde mu bawuliriza Biini nti Biini yalya Biini kibeesibyeko yinza kulya mu Biini lukwe malirize neno yes pastor owange nze nina ebintu nga bangi nnyo ono given ndowooza asirise naye ono waategerera empale z'abantu gye bazitereka mondo Biini nsirise naye nkubuulira ekituufu gw'omanyi n'empale gyazitereka omanyi n'empale wezibeera best friend wange ndi waddala Junior yes Biini yeewaddeko obujulizi era wetwogerera pasita Bujinga agenda musiba mayisa kulya mukazi we ogenda otya mu kisengerero naye Sebo mbuna akapale mukano ntako naye Biini tubaleemu amagezi twasoma ebitabo tetwasomera bwereere mukazi we babuyita bbuba kati nyabo nga tonnagenda mukazi wa Bujingo kigwe nalya nga yamweganira mu kooti mbu ye si mufumbo w'amakula kati anti olina okwebeereramu Bujingo kyakola bakira kwebeereramu okitegedde naye nga walya Biini kkirizagaana alhamdulillah ya rabbi alamina tuli mu Ramadhan ndi mu kisiiko saalya n'obwompunyako na Biini komanina amagambo leero mpise mujebale Junior jebaleko nze ndi ku side ya Biini nawe mondo gwe kannyini oba weeyita pastor okimanyi obwa pastor busitula ebyama bingi Biini bw'aba alina byaleseeyo nga yali abaira ne pastor gweobutongera ku musima naawe aba abakumidde ebyama bingi nga bapastor nange nali nkozeeko mubawala era nali nkozeeko ne bapastor abamu naye kitegeeza ono alina ebyama byalina ne mukazi wooli
obanga lwalinga lukwenga nga bonoga tujjemu tutya ssente mu pasita babaako endagaano ze batuukako nga bba ab'emikwano n'olwokuba omukazi alina levo kwe yatuuka ng'awulira alina osigaza omusajja nga ye n'alyamu ono munno olukwe nze nkomyawo naye Bini taagadde kujjayo byama bitambulira mu bwaba pasita kati Mondo tosimanyi omusajja nyenze Gane. Pastor maliriza tuve wano. Tufundikire. Nze kati Bini mama nze nkwebaza leero yogedde amazima era amazima ogavuddeyo. Nkiki? Mazima ki gofunyi? Nze njogedde bogezi nti amazima. Gotomanyi nti oyogedde amazima? Njogedde mazima kati gogera Kyekyo Mr. Bean era nze nkwagala nnyo olw'ekyo kuba nti leero emboozi kati ewedde. Naye toddamu gamba nti no Banupu bandeete Canada. Kale teri mutawaana kale si Banupu tebakuleetanga naye kati ekyakuleeta tukimanyi ne bw'olina okulemezaamu tumanyi era tutegedde. Ekyokubiri gw'okubanga baleesayo omuntu kampulira ono gwensemba nayo olwaleero. Yes, Carl Wonders. Junior neyanziza neyazeego kundeeta. Pastor Mondo nkulamusizza. Nkulamusizza maama. Bini nkulamusizza. Oyo twakolanga naye Junior webale. Oyo. Ono mwana kolanga naye. Oyo ojja kumuguwa mukwano nyamba bambi. Oyo amanye ekituufu kyonna buli yaliyo ng'okyusa empale. Yaliyo ng'ogenda n'okyusa empale mu kisenge. N'oleeta empale z'obutimba. Ono yaliyo. Yogera maama tuwulire. Kalwanda balina omuzindalo tufe wano. Banaye. Eno emboozi y'olwaleero enyumye. Junior, live tuzikolenga bwe tuti. Naye, nze nakolanga ne Bini ku Salty. Naye, yes, kyemanyi nti ye ne Makula. Balinga ba mikwano. Ffe kye twalabanga ku Salty. Naye kyenjagala obuuza Bini. Of course Bini nze ndi ku side yo naye kyenjagala okibuuza kiri kimu. Oba walya oba tewalya. Walaba ki ku Salty? Kyenjagala okubuuza kiri kimu. Makula bw'abanga yali best friend wo. Gwe wali toyagala best friend wafune musajja? Nali njagala. Lwaki bwe yafuna omusajja oba bwe yabeeranga n'abasajja be nga best friend wo lwaki kyakulumanga? Ekyannuma okwekweka muyembe. Makula kungobanga wakanti bawajja ne ngamba ayina mulema. Lwaki angobawo obutalaba musajja we? Anti kati obukambwe buli ludda wabuvaawa lwaki oyina obusungu? Kati obukambwe bwonna buva wali nga ntuuse kuba ne Makula ewaka mu nnyumba gye twapangisa ya Kalalaaki. Embeera gye bampisaamu. Yes, embeera gye baakuyisaamu baakuyisa bubi naffe ebimu twabimanyako. Naye lwaki ekyokuba ng'alina omusajja we kikuluma? Makula abeere ne bujingo we. Era sibalinaako buzibu. Kati n'ekirala Bini. Nze nzaalibwa n'abaana abalenzi.